Nawulidde n'omubalamu ng'agamba nti abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa nga bizinesi. Then mubate bizinesi yange egwe. Abantu abali makomera mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa kwe twogerera tubakozesa byabufuzi. Mubate ebyobufuzi byaffe bife. Tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo. Mubate mutuswaze. Naye mubasibye. Abaana b'abandi tebalina musango. Mubakozeeko buli kikolobero. Mubatulugunyiza. N'olunaku olwaleero ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera byongedde okutuukirira. Abasibe abasoba mu 20 olunaku olwaleero era bazzeemu okummibwa beyiro. Kyannaku nnyo kikuba enchukwe kyeraliikiriza kikabya amaziga nga bano bonna ekisinga okubeera nga kikwewunyisa baana ba Buganda baana ba Busoga okusingira ddala. Nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax emabega w'omuzindaalo ketwolekedde olunaku olwaleero ogenda kuwulira entuuyo ogenda kuwulira amaziga byonna ng'obigasse wamu abaana ba Buganda Uganda ng'ensi eno yatundibwa dda oba oyagala oba toyagala wano wetwolekedde wewe wennyini wetwagamba owali akaseera akakazigizigi kaakati no Nikolai Dubai bigambo njagala obiwulire bulungi nnyo nga teweewuziza ku muntu n'omu bye waleka eno bye bino ebitandise okubeera nga ate biziza omuzigo. Dr. Kanukiza Besigye Kifeefe nakutegeza olunaku olw'eggulo nakutegezeza ku makya bw'amaze okubeera nga baleta emiko 8 ekigenda okumulumiriza ngabo yali amonsolokwe ngabo yali atesetese okutugumbula General Museveni ngabo yali atesetese okuwamba government wanumanizi ame ngali yekka bano nno kuliko bajenerali basatu balambirira bagwanga lya Uganda kyokanga kuliko n'abasajja bannagweddu abagagga ababede bali babifeekera binyonkondo abatonya emoli okuva munda mu gwanga erya UK gwanga lya Bungereza benonga sinabikutuusaamu mu bujjuvu bwabyo n'amawulire amalala mangi nnyo waliwo emboozi bigambo byayogerwa Besigye yali musajja nnyo nkutegeeza yali musajja nnyo wadde abamu bagamba nti yali moolo yali nsolima naye ebyayogera bisinga ebyabawekitiibwa Mpuuga bisinga ebya Honorable Nobert Mao emirundi n'emirundi ye lwaki mbyogerera tusooke tubiwulire katono nnyo bano nga bakyakyanca tukomewo tusimbule. Gavumenti yawambibwa famire bitongole bya gavumenti byonna yawambibwa famire kubanga ekino nzize nga nkinyonnyola bwe twajja mu 1986 amagye ge gawamba obuyinza bw'eggwanga naye maaso awo n'amagye nago gennyini ne gawambibwa famire so n'amagye mawambe yensonga lwaki olaba mwami Muhoozi oba simanyi General Muhoozi mutabani wa mwami Museveni eyagayingira mu bumenyi bw'amateeka amagye amagye n'agayingira mu bumenyi bw'amateeka n'akuzibwawo mangu n'afuuka nannyini magye olwaleero amenya amateeka mu lwatu emisana ng'amenya amateeka ng'agenda mu byabufuzi ng'agamba ye pulezidenti ajja ng'akuba enkuŋŋaana ebikujuko biki ebitakkirizibwa mu mateeka g'amagye naye teri mu magye nti Chief of Defence Forces yandibadde mukama we ajamuyiteko. Kale mukwano gwange atugoberera nja kusaba n'obuwombefu video soko gituwere ekigalo kubanga bw'ogiwa ekigalo kitegeeza information eno omaze okukakasa nti ya mulamwa ya muzinzi eyamba ensi ey'eggwanga erya Uganda wabula bino byonna nga bitambula ompya nja kusaba nawe subscribinge mukutu gwa EKTV Media Uganda nga nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax mabega wa muzindaalo olunaku olw'okwosajjo nakukolera emboozi mmwe abatugoberera nenkutegeeza bwe twali twolekedde okubeera nga emikolo gyonna egikolebwa egya gavumenti wali ku kisawe ekkololo omusajja yali amaze okubeera ng'avaayo ng'akawaŋŋamudde n'ategeeza ensi tegigenda kuddamu kubeerawo mbu baali basasanya ensimbi mpitirivu nnyo mbu ng'ate eggwanga erya Uganda terina ssente za kwonoona ebyokkolako bingi nnyo wabula twasigaza ekibuuzo nga twebuuza bano bulijjo kino tebakiraba nga twabyogerayogera dda olunaku lw'abakyala olunaku lw'abaana olunaku lw'abavubuka olunaku lw'ameenunula ennaku zino zonna eziriwo ennaku nga 30 mu mwaka zonna nga zikolebwa naye nga zitwala buwumbi na buwumbi kaakati nno bino byonna baabisazizaamu wabula bategeezeza mbu mwami Museveni ajja kusinziranga mu State House ayogerere ku TV ne ku radio olwo omukolo guggwe kati njagala osooka owulirize ebigambo bino ate ebirala kimaze okukakasibwa Bank of Uganda
gavana omupya aliyo amaze okuwa oda eno kino kirangiriro nga tekiriko gamambwa ate ŋŋanye wuliriza bulungi nnyo ebigambo bibino ono amaze okubeera nga akakasa ne bw'onoobanga oyina obuwumbi 1,000 oba akawumbi kalamba oba ssente mmeka okujja ssente ku akawunti y'omu bbanka wali ku ttera kikomye okutandika ng'ennaku z'omwezi 1 January 2027 olina kukoma ku bukadde 5 oba oguze ettaka lya kawumbi oba oguze ettaka lya bukadde 8 olina kukoma ku mitwa miliyoni 5 buli lunaku ze ssente z'ogenda kubeera nga kujjayo mu bbanka ne bw'oba oyinayo kugambye kawumbi kitegeeza bw'oba oguze ekintu ekisuka mu miliyoni 5 olina okutandika okujjayo ssente busoole na busoole emabega bw'oba ng'oli mu kintu kya kawumbi kalamba olina okutandika okukola withdraw okumala omwezi mulamba obanga ssente omuntu ogenda zimuwa mu kaashi wabula njagala owulize na kino gwe wenna ampuliriza bategeezezza nti essente zino baagala zitandika okubeera nga zitambulira ku masimu oba ogula kintu oba otunda kintu baagala ssente zino zitandika okubeera nga zikolebwa mu bbanka ku transfer za bbanka oba oguze kintu oba otunze nga transfers zikolebwa mu bbanka omanyi lwaki mubadde mudoojinga emisolo essente n'ozijjayo n'oziwa omuntu mu kaashi n'azeetikka n'aziwala ku akawunti n'aziteekayo kati ebyo biweddeyo ojja kukola nga transfer okuzijja mu bbanka eno okuzijja ku akawunti eno okuzijja ku ndala nga basajja bakutema okugula ekintu ng'okozesa essimu nga basajja bakutema ate ekyo si kyekyokka waliwo interswitch eya bbanka ng'olina ssente mu Centenary ng'oli akawunti ye ya Equity kaakati bano basazizzaamu ssente bakoma ku miliyoni 10 miliyoni 10 ze zikomwako omuntu ng'alina akawunti mu Centenary ng'omuweereza ssente ng'ali mu Equity tolina kusukka miliyoni 10 ate nga nazo zikyajingibwa bino byonna bigenda mu maaso ampuliriza munda mu ggwanga erya Uganda ng'okulya n'okomba essowaani byamaze dde okubeera nga byeyongera olunaku olw'okwosajjo waliwo ekitongole ekimu ekiri wansi wa UN kaakati kino kimaze okubeera nga kivaayo ne kimala eggobe mu kibya mujjukira ebyaliwo mu kalulu akaaliwo 2026 okutandikira mu 2021 omwaka ogwo bannayuganda abaawambibwa ne baggalirwa bannayuganda abaakwatibwa ne battibwa bannayuganda abaakubwa amasasi Jeno Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa yavaayo n'akakasa ensi mu kalulu ka 2021 amajeege agaali gagenda okulwana ebweru wa Uganda ono alumiriza nti yagakomyewo munda mu ggwanga erya Uganda mbuga kuume emirembe era nayongera n'alumiza nti amaje gano gaakuba abantu amasasi abakwata 50 n'okusoba bonna ne bafa wabula bano bonna wadde baafa nga ne Jeno Museveni alumiriza nti battibwa ng'abaabatta amajeege bano bonna tebaaliirirwa kaakati nno abalala baawambibwa ne babuzibwawo nga naguno gwaka gwegwenku gwegwemugga tebaddanga kkubwako kya mulubaale kyokka nga abalala baasibibwa mu makomera nga ne wenyogerera olunaku olwaleero bakyaliyo kyokka nga si be bokka kwayongerwako n'abalala okwali Muhammad Mwanga Kivumbi ne ttiimu yonna eyaba Edi Mutwe n'abalala bonna baakirewo basimaati abakyaliyo abakyavundireyo kati wuliza ekitongole ekyekwasaganya eddembe ly'obuntu nkugambye ekimu ekiri wansi wa UN bano batandise okuwandika emikuku gy'ebbaluwa bawandiise omukuku gw'ebbaluwa bano nga batandise dde okubeera nga basindika orders kaakati basaba ne bigaana wabula kati bano kye bakoze batandise kulagira nga bagamba gavumenti y'eggwanga erya Uganda nti okutemya n'okuzibula twagala okole ku kino ewataliwo kakwakulizo konna buli musibe yasibwa yenna nga yasibwa lwa byabufuzi eby'eggwanga erya Uganda ng'akalulu kaggwa abantu bonna baalayizibwa abaalondebwa bano bonna bateebwe saagala weerabire ebitongole bino nkutegeezezza ebiri mu UN bye bitongole ebyo ebya UN era bibiwa ne Jeno Museveni contracts ezimu z'olaba nga bw'olaba amagye ga UPDF agagenda munda mu ggwanga erya Somalia okumalayo emyaka n'ebisibo abaali basasula amagye gano ku interests eza UN oba ez'eggwanga erya America baali basajja bali aba America oba nga bayita mu African Union kaakati nno bano bebesala akajegere ne bagamba nti tukugambye ebiseera ebisinga baba bategeeza ensonga ze boogerako kaakati nno wadde bino weebiri tulindiridde nga tukanudde amaaso abiri okulabanga bino byonna ekitongole kya UN wansi waakyo ettabi eriwandiise omukuku gw'ebbaluwa guno nga kyambalagana bukanzu manya bukanzu yes ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda tulabe ani musajja ani anawangula ku nsonga eno jjukira Jeno Muhoozi Kainerugaba ono yasalawo n'ategeeza ensi nti bw'abanga si kitange yalagidde ne kitange yennyini ayinza okulagira nze ne ŋŋamba nti ŋŋaanye kyeŋŋaanye ne kitakola kakati nga kitegeeza ggwanga Uganda abalikulembera abalifuga si muntu omu
amaanyi mangi nnyo eri General Muhoozi Kainerugaba kubanga ono CDF gwe tulina ombwati munda mu ggwanga erya Uganda ate nga ye first son wa General Kaguta Museveni tibahabulwa wabula bino okusunirako nga bigenda mu maaso ekiri e Rwanda ngenda kutegeeza lunaku lwankya ku makya ampuliriza pulezidenti asimattusa okuwambibwa byonna ogenda bifuna kati bino nga weebiri waliwo amawulire agafuutuse emmengo gano geewuunyisiza ensi okimanyi nti mmengo ate ye yasenze abantu beekawaala okimanyi yali bali bawa the Republic of Uganda in the High Court of Kampala njagala ebbaluwa it is a consent judgment wakati wa Buganda ne ministry ya water. So this is from what you've gathered ku ground job. Yes, about the same land. Exactly. Eno ekwatagana ku ttaka ki lyennyini? Ettaka eryo lyennyini kwe bamenya abantu. Kuva Kawaala. Yes. Because of the 22 acres. Let me go, read it to our viewers to understand what is therein mpapula zino. Egamba nti the Republic of Uganda in the High Court of Kampala holding at Kampala Land Division civil suit number 428 of 2013. The Kabaka of Buganda suing through his lawful attorneys. 1. Prince David K. Wasajja. 2. OMKIK Kabanda. 3. Owek Godfrey Kaya Kavuma, he's the late, mu bracket kuliko plaintiff, versus 1. National Water and Sewerage Corporation. 2. Attorney General. Defendants. Consent judgment stroke decree. By consent of all parties to the suit in presence of their respective counsel, Mr. Kafero Isaac, Mr. Mohanji George, and Honorable Medad Segona Lubega for the plaintiff, and George Kalemera representing the Attorney General, it is hereby agreed that judgment be entered in the following terms. 1. That the second defendant pays to the plaintiff through his authorized land agent, Buganda Land Board, Uganda shillings 13,115,700,000, which is Uganda shillings 13,115,700,700 only, as assessed and ascertained by the Chief Government Valuer in his report dated 15th September 2016. As the fair value of the land at Chadondo Block 203, Luigi, measuring approximately 9.07 hectares, mu bracket 22.42 acres. 2. The plaintiff shall immediately after receipt of all the funds hand over signed transfer forms and all other relevant documents in favor of the second defendant to cause subdivision and transfer in respect of the land measuring approximately 9.07 at Luigi under the occupation of the first defendant with a sewerage treatment facility by the National Water and Sewage Corporation. 3. That the costs of surveying, subdivision and transfer of the said land to the second defendant shall be borne by the second defendant. 4. That each party shall bear their own costs of the suit. 5. That this consent judgment is in full and final settlement of this matter. It is dated at Kampala this 4th day of December 2019. Signed by Prince David K. Wasajja,
Plaintiff's Attorney number G190506-3510. 2. Honorable Medad Segona Lubega, MS Lukwago and co-advocates, counsel for the plaintiff. Nekuberako Owekitiibwa John Kitenda, Plaintiff's Attorney number G190506-3510. Then Kafero Isaac, MS Kafero and Company Advocates, counsel for the plaintiff. Kuliko George Kalemera for Solicitor General. Given under my hand and seal of this honorable court on 4th day of December 2019, Deputy Registrar, drawn and filed by 1. MS Kafero and co-advocates, plot 37/39 William Street, Hotel Equatorial, level 3, suit number 477, PO Box 72943, Kampala, Uganda. 2. MS Lukwago and co-advocates, Media Plaza. Kakati nno mbategeeza enkya n'eggulo waliwo omusajja yakola obutambi ng'alifaalinga ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bye yayogera. Yategeeza obwakabaka bwaddizibwawo naye obuyinza tebwafuna. Ekigambo ekyo kyali kya Ssaabasajja Kabaka. Obwakabaka bwaddizibwawo naye obuyinza tebwafuna. Kati njagala ompulirize bulungi. Ebigambo biwulidde bifa ekawaala nga mu kumenyawo baatugambye ennema yeemenya. Wabula nga batutunula ku maapu eya nnema temuliimu kigambo kawaala ttu, nga kitegeeza nti kawaala ttu tali mu nnema. Amawulire amalala nga gavaayo nga galaga waliwo omugagga eyagulawo ate ng'ono mbu akwasaganya National Water and Sewerage Corporation oba kitongole oba mugagga oba gavumenti naye nga birimu water, national water. Kati wuliriza, bino byonna wadde weebiri era nga bibaddewo n'abantu nga kwe bali ku ttaka, kigambibwa nti baagala ikazi eziwerako, wabula okusasula abantu bwe buzibu. Ensimbi zino mbu Mengo yandibanga yazitwala. Ekyebuuzibwa, abantu bano bukya bagobwawo nga bali ku ttaka lya Mengo, nga nnema yabagoba, ekiwandiiko kyabula, ekiva Mengo n'eddoboozi lya Katikkiro lyabula, ku kamera kwonna, ku mawulire gonna ng'avumirira ekyakolebwa abatuuze be ku ttaka lye, abadde bawa obusuulu, abeegula kyapa mu ngalo, bonna okwo. Kati bino ng'obitadde ku mabbali, omubaka Honorable Betty Nambooze Bakireke, ono nno ye senior member of parliament, omu ku abo be tuyina munda mu kibiina kya National Unity Platform. Wabula kya nnaku nti ate waliwo abafunze ekyonga, abamulima empindi ku mabega, bano nga balayidde okufa n'obutanyagwa, baagala bamukwakkule ku kifo kino ekyoba members of parliament munda mu ggwanga erya Uganda oba wali Mukono municipality. Wabula nga kigambibwa mbu okusinziira ku ye basindikibwa regimu eno. Buli omubaka ono kyavaayo n'ayogera, abantu bali bakijungulula era nga balaga nti ono talina makulu gonna okubeera nga MP owa Mukono municipality. Kyokka ng'ekikwewuunyisa, bano bonna abamu kubabeera nga bamansa ensaano ku mazzi, bonna balaga nti basubscribinga ku National Unity Platform. Wabula nga bano si bakulembeze, ba bloggers. Basooka ne bakuba ekikopo, ono ne bamuwaana nnyo n'abakulembeze abalala bonna munda mu National Unity Platform. Wabula otuukidde olunaku olwaleero nga kaakati abamu abateeberezebwa okubanga bano baagulibwa mbu, basasulwa mbu, baweebwa assurance mbu, abamu bali Uganda, abamu bali bweru wa Uganda. Uliriza, nga kigambibwa mbu abamu baweebwa immunity muno munda mu ggwanga erya Uganda, mbu bo ne be banaavumirira regimu emirundi n'emirundi tebajja kukwatibwa. Okategedde, naye nga bali eri, naye nga bakolera eno. Kakati ate abalala bali mawanga g'ebweru, nga bw'omanyi nti state esobola okupenetratinga wonna weeyagala. Omuntu yenna ne baba ayogera atya nga alivoko, naye ng'omutima gwe teyaguwaayo kuweereza nsi ye, kwagala nsi ye, asobola okutunda omwoyo gwe. Bw'atyo abadde ayogera oluzungu
enkya ne bukya ng'ayogera Luwarabu, abadde ayogera Oluganda enkya ne lukya ng'ayogera Ludicha. Kale oyo abadde ayogera Sukaali kati katugambe enkya ne bukya ng'ayogera Kamulali Mwereere, ono ng'amugaseemu omululuuza. Waliwo omusajja alumirizibwa okubambu ono ali ku kontrakiti ebigambo byewuunyisa. Kontrakiti namba eyamuweebwa mbunga ya kyama, mbunga ya nkukutu, mbu ono alwane muntu ogwo. Honorable Betty Nambooze bakireke Mukono municipality naye ng'ekimumulumbisa ensi ekiraba. Hajati Nakalembe musomi wa dduwa katusooka tuveewo tukomewo. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Omubaka w'e Mukono gwe bayita Betty Nambooze bakireke bw'aliba wakuva mu National Unity Platform omu ku bagenda okusinga okusanyuka bamuyita Umaru Kisekka ndowooza alitta n'embuzi amujjonkedde okumala ebbanga. Umaru Kisekka ajjonkedde Betty Nambooze okumala ebbanga. Ndowooza ne mu vidiyo buno waliwo abamumutemera ne bamugamba omuntu waali eno ali ku kino. Umaru Kisekka tamala na kulaba mu buvidiyo ajja buzi najjonkera. Honorable Betty Nambooze siye mubaka asinga obubi mu National Unity Platform. Twalabako kwa Bubeka Kawalya ng'agenze mu maka ga Sipiika Anita Anet Amongi. Ndowooza byali bikiseera bya kisiibo. Teyamukolera vidiyo yadde neegi n'emu. Bwe kibanga Umaru Kisekka yafuuka poliisi ya National Unity Platform okubanga ya checking ababaka bonna betulina, lwaki Bubeka Kawalya teyamukolera vidiyo? Bwe kibanga ddala kituufu aba alwana kulaba ng'atereza babaka bakyama, lwaki Bubeka Kawalya teyamukolera vidiyo? Kitegeeza nti Umaru Kisekka ono alina ekigendererwa ku Madamu Teacher, ayagala kumukuba kulaba ng'amufulumya National Unity Platform. Ge mazima tukkiriza nti bannayuganda tebaali basanyufu ku kyokulayira kw'ababaka. So mu budde buno ababaka kye bandibadde basobola okukolera bannayuganda okubazza emitima kwandibadde kukyalira baganda baffe abali mu makomera. Baganda baffe abo babasibye olw'ababaka abo okufuna ebifo ebyo bye balimu. Ge mazima. Yes, baganda baffe bali mu makomera babasibye olw'ababaka okufuna ebifo ebyo bye balimu olwaleero. Kati kye banditukoledde nga ffe nti basazeewo ne balayira ne tugamba kale it is okay. Kye banditukoledde nga ffe baali badde batandise dde okukyalira baganda baffe n'okulaba butya abaana b'abaganda baffe abali mu makomera bagenda kudda batya ku masomero. Awo nno emitima gyaffe baali badde basobola okugizza nga ffe bannayuganda ne tugamba okay it is okay. Kati basobodde okukyalira baganda baffe kuba tetulina kyo kye tubasuubiramu kyamaanyi. Ge mazima omubaka wa paalamenti mu rigimu ya Museveni tobaako nnyo nakyo musuubiramu kyamaanyi ne bw'abanga asobodde okukyalira abaana b'abasibe n'ab'eŋŋanda z'abasibe at least ogamba nti kale katukumira. Kitegeeza nti mu nsonga eno buli mubaka wa National Unity Platform kimukwatako, not selectively, si kuselectingamu omu. Amazima go tugoogere. Umaru Kisekka ajjonkedde Betty Nambooze okumala akabanga. Nabadde mpitako mu comment section ya Umaru Kisekka ng'abantu bagezaako mugamba nti mu context omukyala mwe yayogeredde ebigambo bino wamufunye bubi. Nenga Umaru Kisekka akulaga nti tolina ky'omugamba ng'alinga akulaga nti ali ku mulimu. Bw'olema okuwuliriza abantu abo bonna mu comment section yo abakuwagidde ebbanga, kitegeeza nti oba olina ekirala ky'oyisaawo. Twabadde tukyali awo n'akola ne vidiyo ey'okubiri ng'agezaako okulaga nti Betty Nambooze amuddiza omuliro. Nkyabali tekyetaagisa Umaru Kisekka kukola vidiyo esukkamu emu bw'abanga ge yabadde ayogera nga ge mazima. Kyali tekyetaagisa kukola vidiyozi nnyingi. Twabadde tuli awo ssebo Umaru Kisekka n'akola ne vidiyo era ne ŋŋamba
wano nno olabika ono omuyaya alina kyayisaawo ekirala. Gamazima Umaru Kiseka ayagala Betty Nambooze afulume National Unity Platform si gwe mulundi ogusoose ng'amujjongera, si gwe gusoose amujjonkedde emirundi mingi. Naye gwolowooza nti abantu abo bonna bajja mu comment section yo bonna basiru tebalina magezi ne bakuwandiikira kumpi comment section 15 mu comment omwo ne bakugamba nti mu context mu mukyala mwe yayogeredde bino bitemeeteme ddayo olabe vidiyo ennamba stiru gwe n'osigala ng'era olaga nti gwe mutuufu okitegeera. Gamazima Umaru Kiseka ajjongedde nnyo. Tolina okusooka okumanya nti Umaru Kiseka yazimba ekintu kye ng'akizimbidde mu kutrendinga. Umaru Kiseka ayagala nnyo trend, ayagala nnyo okubeera nga ya trendinga mu buli kintu, nga ya trendinga ku internet, nga trendinga. Ekyo kimulimu ng'omuntu ate kimwonoona lwakuba ye takimanyi. Umaru Kiseka ye muntu gwe mmanyi ayagala ennyo okutrendinga, tayagala kulabayo omuntu mulala yenna trending okuggyako ye ng'atrendinga. Yensonga lwaki bw'ataba mu ntalo tasobola kutrendinga, bw'ato bwe yeekondakitinga, bw'ato bwe yeezimba alina kutrendingira mu ntalo. Era Umaru Kiseka bw'ataba mu ntalo tatrendinga. Kati nze bino nabirabyemu ebintu bya ngeri bbiri, either nga Umaru Kiseka anoonya kuddamu kutrendinga kubanga atrendingira mu ntalo, oba nga kyakola kino akitegeera lwaki akikola, lwaki ajjonkera omuntu omu. Bwe tuba bakujjonkera babaka, tulina kujjonkera babaka bonna aba National Unity Platform kubanga tebalinakola kimala, most especially ku baganda baffe abali mu makomera. Tebakolinakola kimala, okitegeera bakyali mu bintu byakwemuulamula, ate ffe wano tetwemuula. Naye tosobola kukwatayo omuntu omu n'omusakata leero boyi Umaru Kiseka asakase Betty Nambooze amukuba. Ndowooza bamusindika bu vidiyo. Umaru Kiseka oliwa omuntu wakoze kino olwaleero n'adduka emisinde n'akola vidiyo, n'adduka emisinde n'ayogera bino n'ayogera biri. Ababaka bangi mu National Unity Platform abatatuukiridde, bangi abantu abali mu National Unity Platform abatatuukiridde. Bwe twagala kubamenya tuyinza ossulawo. Naye why Betty Nambooze? N'okola ne vidiyo ey'okubiri omwana ayagala okutrendinga Umaru Kiseka. Bannange naye akubye Betty Nambooze amusakase, naye ne Betty Nambooze tagenda akyalemeddwa omufulumya, alemereddwa omufulumya wabula nga ekyo kyayagala okukola, ayagala mufulumya National Unity Platform. Mwana Kiseka omwana ayagala okutrendingira mu ntalo, omwana anoonya trend oyo. Kaakati nno bino byonna nga bitambula bigenda mu maaso, ye twatandikidde nakutegeezezza abasibe munda mu kibiina ekya National Unity Platform abakwata 20 n'okusoba baddiziddwa mu kkooti, era bano bammiddwa beyiro nga bulijjo, wabula ng'etteeka likirambika nti omusibe yenna kasitaweza ennaku kumpi ezikwata mu 10 n'okusoba ono mu tteeka mandatole alina okubeera nga aweebwa beyiro, kubanga obuzibu tebubeera bubwe, bubeera bwa kkooti eremereddwa okufuna obujulizi obuluma omuntu oyo. Kaakati nno wadde bino byonna bikoleddwa, baloyazi bakoze ekisoboka kyonna kyonna, naye nga kikakasiddwa nti bano beyiro zibammiddwa, nga kati kino kimaze okubeera nga kyeyoleka n'okubeera nga kyongera okulaga nti obuyinza tebukyali mu balamuzi, wabula oda zezijja abo temubataka aberubaleka abe Katonda. Kaakati nno bino byonna nga webiri bigenda mu maaso, njagala mujjukire General Museveni mu bigambo bye yavaayo n'ategeeza ensi nti gurupu ya Kyagulanyi yonna ninja kugimalaho mu 2026 n'agenda okutuuka nga gurupu ya Kyagulanyi yonna agimazeewo, wabula ono teyategeeza nsi nti gurupu agenda kugimalawo mu ngeri ki. Tetwamanya yali agenda kubeera nga bano atugumbula batugumbule, yali agenda kubeera nga bano agula bagule na ssente, yali agenda kubeera bano nga abakwata abaperereze abayiti abasikirize abawe ensimbi badde mu NRM. Bano yali agenda kubeera nga abatiisatiisa bave mu byobufuzi, oba yali agenda kukola ki? Wabula yatugamba nti bo baleekaanira waggulu nga ye akolera wansi wa mmeeza okulaba nga Kyagulanyi gurupu yonna agimalawo. Obutuukidde olunaku olwaleero nga National Unity Platform kyekibiina ekisinga ababaka abangi mu paliamenti y'eggwanga erya Uganda abali ku ludda oluvuganya gavumenti, era nga bano be balonze ne leader of opposition. Ekyo nno kye kisooka okulaga nti Mwami Museveni ebigambo bye yayogera bino byonna yali alimba, wadde nga ababaka ku luli abaaliyo baali bangiko okusinga ku bano, naye era
n'abalala abaaganibwa okubeera nga balangirirwa ng'ate bawangudde wabula kumaanyi kifuba ku mudumu gw'emmundu nabo baali bangi nga kitegeeza nti ate ku mulundi guno singa akalulu kaali free and fair oba oliawo NUP yali egera kuweza ababaka nga 10 ate mu parliament kitegeeza nti NUP ate amaanyi gaali gagyeyongedde bweyongezi wabula olw'amaanyi ga ssente n'omudumu gw'emmundu n'obuyinza bano baalemesebwa nga twalabako n'abamu ababaka abaawangula obulungi ennyo nga tebaliko kabuuza ate kkooti n'ekomawo n'esanga nga n'obubokisi bwennyininyini nga bwasumululwa bwasalwa wansi mu ntobo naye kkooti n'erangirira nti tuddemu tubibale okuddamu okubala ng'abaawangula ate si be bawangudde ku luno naye nga nkugambye nti obubokisi bwasangibwa busumulule abo nno ne baddamu ne balangirirwa nti ate be bawangudde kaakati nno mujjukira ekyaliwo ku DP nga Mao bamutwala mu National Resistance Movement mujjukira ebyaliwo ku UPC nga bagimira ne bagiteeka mu NRM kaakati NUP ekyasimbye Nakakongo ekyalemeddeko okutandikira ku pulezidenti waayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okudda ku badeputy president si bonna nga ne wenjogerera omu ali mu nkomyo mu kkomera naye ng'akyagamba National Unity Platform kati ku bino abagamba nti Secretary General alumbibwa naye nga boogedde ku basibe bitangaziddwa bulungi nnyo ono ayogera ku basibe so si kulumba kibiina si kulumba bakulembeze si kulumba Secretary General waffe wabula kwogera ku nsonga y'abasibe General Museveni ne General Muhoozi ate ensonga y'abasibe efuuse abasibe lwaki bwe twogera ku basibe nga mugamba tulumba abakulembeze mu statement zange sinalumbako wadde n'okwogera ku linnya lya Secretary General wange Lubongo yasinakyogera nako naye mpulirayo wano obukolege bwe twogera ku basibe ne mujja nagamba mulumba ate Secretary General mumuveeko sinalumba ku Secretary General nze ngamba bakulembeze nga ntandikira ddala ku bamemba ba parliament bonna lumu nagambye nkiddamu mukeere ku makya mu kifo ky'okufuluma parliament temugifuluma eggwanga era mugenda mujja tulimba ennaku 2 muddeyo kubanga mwabikola dda kati tukole ku bye mutakolanga buli akwata omuzindalo n'asaba sipiika n'amuwa omukisa asaba abaana kubanga ebintu by'abaana tebikyali ku kyamateeka amateeka bakanso baffe bamusisi baani bonna bakoze eki bagatapuse gaweddeyo kati ensonga eri ku General Museveni na mutabani we bwe muba muyimuka oyo sipiika taba number 3 mu ggwanga bwe muba buli akwata akazindaalo ebyokuteesa nakyogeddeko abamu ne bagamba kakati maapu ababaka bave mu byokuteesa bateesa biki gwe biki bye bateesa kyoyagala okuŋŋamba biki bye bateesa ebituyamba ababaka bonna ng'obatadde wamu nga naba NRM obataddewo kikye bateesa nga kikuyamba gwe nga n'amateeka Speaker Kadaga amateeka ga Speaker amateeka ga Anita Amongi gaba ayisizza biruzi 138 nenga gonna gali anti people gonna nga ganyigiriza omuntu wa wansi tewali bye bateesa mu parliament bikugasa gwe munna Uganda totumanyiira era bannange ababaka mubaleke bagende bateese nga bwe bateesa ki mumbuulire kye bateesezza okuviira ddala ku NUP mpaka kugundi ku ruling party kikye bateesezza bwe nvaayo ne ŋŋamba nti ababaka buli akwata omuzindalo bye mugenda okuteesa tebitugasa tusooke tugyeyo abaana kale mudde mu dingidongo doole ew'okubeera ne mwami Museveni awo ebintu bya Museveni tuyise budget tuyise simanya tuyise supplementary ebyo byonna bye supplementary biyamba ye kubanga mwe bye mubiteesa mwe mufunamu ku ssente za komiti bannange ezo komiti gye bali bafunayo ssente buli kyemulaba ekyo ekiyise wabaayo zi komiti bafunayo ssente ng'ovudde ku guno omusaala wikiizooke bazifune kakati bwe baba bazifuna ebya dingi doole ffe tetukyabyagala tujja kubiddamu kubanga era ne bwe tunaabiddamu nga tuli serious tewali kigenda kugita gwe mbuuliraayo kiki kye bagenda okuyisa ekigenda okuyamba bannayuganda era nga kye bayisizza dde mu myaka 5 buli ayimuka buli akwata akazindaalo asabe baganda baffe abasibe
emyaka 6 tuli mu dingi dongo dole emyaka 8 jaba kibalama tuli mu dingi dongo dole tutekewe embeera nga kwekalakaasa kwaffe okuli nga kuli mateeka okwa parliament kugamba nga tovuddeyo kulinya ku mmeeza nga tovuddeyo kulinya ku mmeeza naye ng'okwata kazinda n'ogamba right honorable speaker okusinziira kino na kino na kino abasibe baffe bali bwe bati n'omulala abasajja mubabuzeeko we banywera amazzi mu parliament nenga mukikola decent mu mateeka nga mwe bwe mugamba naye bwe twabyogedde abantu mwatandisa bitusinga tulumba abakulembeze tubavuma nze sirina mukulembeze gwe nsobola kuvuma sirina mukulembeze gwe nsobola kuvuma ate n'omukulembeze kigambo mukulembeze kukulembera era mmwe kakati mmwe bannayuganda mwagaana okutandika okutambula biki mukulembeze eki MP ki nga basobolanga okuleeta eggaali nga banona kaadi basobola okuleeta ebikundi nga babanja obuwanguzi bwabwe bo eggaali bazifuna ne bateekawo embeera y'okubanja obuwanguzi bwabwe mbuulira z'eggaali ziri ludda wa ze bateekawo ne bazigamba nga mu kukulembera mwe kye mutunenyako basobola okukulembera abantu nga tebannabalangirira ne bagenda ne babanja awo nga basobola okubanja gundi zaabwe babasobola obalangirira bo bali ludda wa okukulembera era the same nga kye bakola okukulembera nga babanja ekyabwe era bakulembere tugende tubanja obuwanguzi bwa president oba bali ludda wa okubanja obuwanguzi bwa president kakati bo bennyini ate ne bakwata buddata ate ne babuwa abaana ate abamu ne badda ne mu fake accounts mujje mutulumbe olw'okuba twogera ku basibe mmwe bakyali mmwe bakyala mmwe n'abaami mmwe tugenda kubasaamu ebitiibwa nga mukkiriza okukola ebyo ebijja mu bukulembeze bwammwe mutukulembere mwatukulembedde ne tugaana mwe abaana abakola mwe abaana abali ku media abawogana abamu balina diaspora tomanyi na kiri ku ground mwe abawogana era mmwe era kakati abakulembeze balina kola kini mutubuulire bwe tuba nga abakulembeze tubaveeko ani akala atukulembera mu revolution president waffe tumutadde ebbali taliiwo agenda kutandikira wa musajja wattu era bw'abaddewo abakulembeze bano be muli mu kuwolereza bamuyambyeko ki mu myezi ebiri gy'amaze ng'ali mu nsi kadduka twagala basibe bwe kiba ekyo nga kyekigenda okunvumya nga buli akola live nga gyankolerako twagala basibe mugende mu parliament muteekewo embeera nga buli ayimuka byemuteesa byaki nga bwe mwateesa ne bituyamba ddi byemuteesa ne mugenda ne mufuna allowance na biki biyamba ki bwe biba nga tebituyamba nga tulina bano abaana lwaki abaana bano tetubajjaayo eyo embeera esobola okubeera nebeera part of kwekalakaasa mukwate akazindalo buli akakwata muyina chance mwayingidde parliament mukwate akazindalo twagala basibe kati gwajja naŋŋamba buli ajja naŋŋamba maapu ate abasibe nojja nonnyombesa abasibe obafunako ki lwaki toyagala abasibe baveeyo mbwaira abasibe gwe maapu oyogerera wano ba abasibe bagumu tetwagala kwekaliza wano nze naliko mu kkomera bagumu bagumira kuki bagumu bakola ki eyo bawasaayo wali abaana baabwe teri musibe mugumu eyo politics teri musibe abeera mugumu ogumamu akadakiika ako naye bwe weebaka n'otandika okwebaka akagongo nga tewaliiwo wadde kyolera n'ogenda mu kidoli tomanye embeera eri mugundi mukomera abawoza mbu bagumu muki gomanye ekibeera mu kkomera oli eyo toyina nawe gwogera era bannanga bannayuganda mwagana okusituka gwe famire yo wagisitula famire yo yali ku luguudo ne tugiraba nti eyo efamire ya gundi famire yo yasituka gwe bannayuganda bani boyagala okusitula nga temuli famire yo era bannayuganda bagana okusitula babakulembeze mbalike babakulembeze kati bakulembera kyekigambo baba bakijjeko nti ekyabakulembeze banga tebasobola kusituka ne baliidinga kye balina kuliidinga kyekikufula omukulembeze
ekyo kye kikufuula omukulembeze nga bwe baasituka bano bateekawo embeera okubalangirira mpaka lwe babalangirira awo tebaali bakulembeze olwo baali bavudde mu bukulembeze bwe bamala obifuna lwaki tebasobola kuddira gurupu zezimu ne bazikomandinga nezigana nezibanja obuwanguzi bwa pulezidenti byala fomu kati ngenda kukwata akaana kamu ku kamu buli akajja ne kannumba kamu ku kamu ate nga nkuteekayo wali kamu ku kamu twagala basibe saagala kirala siri mu kubanja ssente za school fees z'abaana bange siri mu kubanja ssente za mukazi wange saagala kwanjula saagala gula motoka saagala kuzimba nyumba saagala gula poloti njagala basibe temuliimu muganda wange biological bonna bakomuledi bannange tubaddenga nabo post ngenda kukola post ku post video ku video mu class tusoke tusome soko olabe wano nkugambye president singa teyayita mu eyo non-violent system singa nejali tasobola kubeerayo teri nsi ekolagana bayeekera direct teriyo nsi ekwatagana batujju Museveni yakoze deception since 1968 ng'akulyetingawo obutujju ng'Amerika emuwa ssente okulwanyisa obutujju Bungereza ngemuwa ssente okulwanyisa obutujju European Union ngemuwa ssente okulwanyisa obutujju kati singa president bali bagende mu kakati akatambi ako kemuwulidde kati kyalumbuye mugenda kunsonyiwa mulaba message eno mugiraba tuli mu class eno giwe ku budde bane account yange eri mu shadow ban naye eno gitambulizeeko giwe ku munno tugenda mu class kakati comment eno egamba ono omutaze mu inbox yange nangamba bwati wuliriza bulungi 11 gye bali ku ssebo omanyi mu NUP gwe nerumbuye mwe bantu bensinga okwesiga n'okwagala kakati kubigenda mu maaso munda mu pate yaffe amazima binnemye okutegeera buli gwowa obudde olabanga ye mutuufu tikyalumbuye yatugambye singa president taba na kibiina kyonna kyagwamu mbu gavumenti emukwatanga mu yeekera n'ekirala nti tewali ggwanga lisobola muwa buyambi kuba aba afuuse mu yeekera ntangazaamuko neeyanziza nnyo ssebo mu kilasi kakati okusookera ddala tikyalumbuye tuli banja bakukkiririzaamu neze ndowooza waliwo olumu ensonga ezimu ddala singa zibamu bannayuganda nga baliwe bati osooka ozireke ife abaliye abazze nga bakulabirako oluusi olumu n'obuvumu bwe tulina nga tubujja mu ggwe tukwate emirimu gino now bannayuganda abaagala Mwami Museveni aveeko tebayina nteekateeka yonna gye bawakanya kasiteebangezze ng'egenda kujjako Museveni oba kankaddemu kano mukategere singa olunaku lukya nga ba Museveni avudde ku buyinza oba afudde oba alekulidde oba bamuggyeko mu ngeri yonna bannayuganda kintu kye basinga okwagala abasinga ennamba ennene kanjogere kuba likudde oluvuganya gavumenti mwengwa nze bwe kibanga bannayuganda basinga kwagala oba bakirowoozako balowooza singa wabaawo ekkubo lyonna ery'okuggyako Mwami Museveni singa libanga weeri ddala nga lyeryo nga weeriri bannayuganda kyemmanyi lyekkubo lye basinga okuba nga baagala likwatibwe now tudde ku nsonga ya Tikyalumbuye agamba nti singa president tewali tiyenyiga oba talina saidi ya ofusi gyagwamu nti singa muyeekera abange bannayuganda babatuma oba babagambako nti ffe Museveni okuvaawo kwe twagala tuyite mu party systems twagala tuyite mu bibiina byabufuzi wangi bannayuganda babatuma oba mulowooza bo singa wajjawo ekkuba eddala nga litwala Museveni nga siri akuyita mu bibiina byabufuzi tebakisanyukira nti okuba bagenze bo baagala okugenda kwa Museveni tugende tusula akalulu tumulonde tumusinge bwe tumusinga atambula agende okakasa abaagala agende kye baagala singa wabaawo ekkuba eddala lyonna nga limutwala tebalyagala enno wano wennyini wenjagala nsinzire mbategeeze nga tukyali mu katiba ak'ebyobufuzi lyennyini Museveni ke yateekawo kizibu nnyo temwagala kubiwulya naye nga ge mazima
okujja okumusinga oba okumuwangula awo sigenda kulwawo nnyo nzire ku nsonga ya Ticha Lumbi yagamba nti Kyagulanyi kuba Katambi nkazanye mukawulidde ng'ojjeko comment eno yazze kwa comment eno bweze nonyeza Katambi ako nenkafuna agamba nti Kyagulanyi singa batayitidde mu kibiina kya byabufuzi kyonna gavumenti yakuno esobola omusibako ogw'obuyekera wabula lwaki nzize nkole video eno kye kigambo kyayogedde nti singa amala okuteekawo ogw'obusawo gw'obuyekera teri nsi egenda kuddamu mu budamya na kumuwa buyambi nno kankutegeeze bino buli kabinja ka butujju konna koolaba akaaba tujju ak'obuyekera konna koolaba ebitundu 4 ku buli 100 kavujjirirwa eggwanga erya Amerika n'eminywanyi gyayo beba Bungereza awo nno gwomusomo mulamba oba ngende ku YouTube mbatwale ku YouTube ngambi buli kabinja ka buyekera konna koolaba ebitundu 78 ku buli 100 kavujjulira eggwanga erya Amerika kakati kitegeeza statement hiyo nti bwanamala okufuuka omutujju oba omuyekera amawanga gali gagenda kumugoba kankuwa ekyokulabirako ekitono era bw'obanga osobola okulaba Katambi kano Ticha ojjinako okatapute mutapute y'ekitiibwa nga bwendi mu kukola Mwami Museveni ng'ajja mu buyinza wano yali muyekera yali abeerawa yali abeera mu Uganda Museveni ng'ajja mu buyinza wano yali muyekera oba tukimanyi yali muyekera era yasiziranga amawanga ag'enjawulo gamu budamyanga kakati ekyokuba Kyagulanyi bamutaddeko ekifaananyi eky'obuyekera eyo si nsonga kasita tubanga tuli ku mission emujjako nga kituufu ye mission egenda mu maaso ebigambo ebyogerwa mbu bw'omala omuteekako gw'obuyekera tagenda kuddamu kufuna ggwanga yonna limwesiga bya bulimba ne Museveni nyini ng'ajja mu buyinza buno bw'eggwanga Uganda yali muyekera yabeeranga wano Uganda kata ate ekyokubiri kikino teri kibinja kya buyekera kitaba n'abavujjirizi ntera nnyo okukola programu zino ez'abazungu Iran biki nembawa ku bubinja bw'abayekera buba n'ebyokulwanyisa biri eby'omulembe era birumya amawanga gwe obubinja obwo gye bubeera obw'abayekera nga beebuuza omusajja tumusanze ne RRG CFR yagijjeewa rozaba yagijjeewa eba yamuwereddwa kugamu kuwaga amawanga gwe gotutegeezeza Ticha nti Bungereza esiibe wa Museveni Center lwanisa obuyekera Amerika ekitali kituufu Amerika ebbanga lyonna ezze oba yeekweka oba yeesiiga oba yeekulukuunya ku bubinja bw'abayekera nkikubuulidde M23 gy'olaba wano yebadde wano Congo abadde agirye wadde wano mu giraasi wano badde batuteekako nti bya Rwanda amazima gali nti kabinja ka Amerika pane oba ngende ku YouTube kuba mpulya kino nkisobola so n'olwensonga yo bannayuganda tebakulimba nti Kyagulanyi singa bamuteekako gw'obuyekera tagenda kufuna ggwanga lyabeeramu tebakulimba singa Kyagulanyi bamuteekako gw'obuyekera tagenda kufuna buvujjirizi ate nze nkugamba ebigambo bino singa kizuulika nga kituufu ng'omulaba gwaliko gwa kununula ggwanga ne bamuteekako gw'obuyekera nti muyekera zipigi RS ziVVD drone taka ebikompola eby'amaanyi bimuweebwa tomanyi ne gye bava aba sponsors tomanyi gye bava okategedde sebigambo byonna ebisiigibwa ndi Kyagulanyi singa party system evaawo bagenda kumuyita buyekera Kimagalo tugamba kitegeeza nti Museveni tasobola kuva ku buyinza ekkuba eriyira okubujja omuyinza liririmu kwenyigira mu nteekateeka za pate za biina byabufuzi sigamba nti ebibiina byabufuzi tebirina mugaso era munkwate bulungi sigamba nti NUP tugyetaaga oba terina mugaso naye tuleka kusigira bannayuganda ekifaananyi nti weetali Kyagulanyi tasobola kufuuka pulezidenti wa Uganda kikyamu nnyo era gwe alina endowooza eyo ekitegeeza byoliko byo batomanyi kankaddemu muleke kulowoozesa bannayuganda nti Kyagulanyi okutuula mu buyinza oba okugenda mu ntebe alina kuba nga alina party system alina party yonna gyagwamu eyo ebyobufuzi kikyamu kubanga eno system gyetambulamu eya parties katiba koyo ali mu buyinza bwe tuvuganya golooza asobola okusetingawo akatiba akamutwala olowooza asobola okuteekawo system goveeri Kyagulanyi wavudde Kamoocha Kyagulanyi wavudde mu ghetto omwana wa gundi n'obweyina obuganzi butya tosobola mukubira ku system ye kyova olaba tutanisa okulaba bannabyabufuzi ng'abazannya naye nga kumbe tebazannya oluusi ne system gye bagwa
ono omukulu gisetinga bwatyo nti wobuka ku bwongo gwe obwongo obubukamu buti ne bukale ne bubukaka akabu ne kavaako botunye boti munnabya bufuzi boti n'omutunyi yaboti olabira ddala ng'akulimba ng'akuzannyira ku bwongo kubanga Museveni nti yasetinga ebifuzi byetutambulira kwano mu Uganda bibye ye yabisetinga so bawuli ebibozibozi nti Kyagulanyi tasobola kufuuka president nga tajjidde mu party system nga tajjidde mu party ya kibiina kyonna oyo beyogerako abatabimanyi asobolera ddala agenda kuwa ekyokulabirako mu ggwanga lya South Sudan eggwanga lya Sudan wano waggulu Hamudani Dagalo asiba munda mu ggwanga lya America simuyeekera Hamudani Dagalo terawo n'amawanga amalala so kikyamu nnyo oba muyeekera oba simuyeekera kasita abanga obuyeekera bwe bwakujjako omwami Museveni bannayuganda tulina ye mabega titulina system